Webale kubanga okyatwekuumiddeko akadde ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Enkuba yeeyongedde okendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga kino nno kivudde ku mpewo enkalu ezifuwa okuva mu ddungu lya Sahara ssaako ne Buwarabu okudda ku ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebitundu ebyo ebimu eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu eby'omu buvanjuba nga tusuubira okubaayo n'oluwandagirize ate olw'eggulo ebitundu ebimu eby'omu buvanjuba bukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba tubisuubira okuba n'oluwandagirize olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwememula. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono ssaako n'ebyo ebimu eby'omu buvanjuba tuyisuubira okubeera ku degrees 27 ku 26. Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 28 ssaako na 27. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 25. Kubiga ebimu eby'ebunaayira Abu Dhabi, London, New York ssaako ne mu Nairobi tusuubira akasana okwaka wabula nga mu Abu Dhabi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 42 ate yo mu Tokyo ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 30 n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu. N'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu beera bulungi.